Abalabi b'omukutu guno tubaaniriza nnyo ne tubeebaza ogulaba ku nsonga ezikwata ku ttaka. Twabagamba guno gwe mukutu gwe mujja ng'otufunira. Tujja kujjanga buli luvannyuma lw'akaseera ate twongere okuddamu ebibuuzo n'okusomesa ensonga ezikwata ku ttaka. Kizito Moses Gambo B, nvudde mu kitongole kya Buganda Land Board ekisangibwa wano, ekitebe ekikulu kiri mu Masengere wano e Mengo, naye nga mu masaza gonna gye tuli. Oyinza okuleeta ekibuuzo kyo, oyinza okujja okwebuuza kuba bukugu bwonna obukwata ku nsonga z'ettaka tubulina. Munono yabuuzizza nti manya ntya ekibanja kyange ettaka kwe kitudde. Kuba kitaffe yatulekera ekibanja naye nannyini ttaka tetumumanyi. Ekyo nno mu mateeka g'ettaka kimenya amateeka okubeerawo nga nannyini ttaka tomumanyi. Kuba ennongosereza ya 2010 eragira buli wa kibanja okugenda okunoonya nannyini ttaka n'atandika omuwa busuulu. Gwe w'ekibanja gw'onoonya nannyini ttaka, si nannyini ttaka kunoonya wa kibanja. Oyinza kukola otya? Ofuna omukugu gwe tuyita omupunta. Wano Buganda Land Board balina tubayita bakafulu mu nsonga z'okupunta. Omupunta oyo alina kyajja n'apiikinga oba n'akwata ze tuyita coordinates ez'ekifo ekyo. Bw'azifuna agenda n'azituuza ku kyuma. Eyo nno ekyuma kimugamba nti awo wakutte wali mu kyapa buloko bweti ne puloti bweti, era asobola okutwala akaseera n'anoonyereza kiri mannya gaani. Olwo nno ojja kumanya nannyini ttaka. Bw'onaamanya nannyini ttaka oyo ng'okozesa omupunta by'anaaba akuwadde kye tuyita location survey. Omupunta oyo by'anaakuwa bejja okukozesa okugenda mu landisi okumanya ebikwata ku kyapa ekyo, oba okunoonya nannyini ttaka omweyanjulire ate otandike okuwa busuulu ng'etteeka bwe liragira ennongosereza eya 2010. Aye tunaasukka waawo tubeebaza okulaba. Kizito Moses Gambo B, Ssaabasajja Kabaka awangaale.